yenna Kabere kansala eyali akolaganyeko n'abakulu abali mu buyinza ba NRM teri muntu n'omu agenda kwebwa kaadi tubirabye nga bye bimu kubituukiridde omwayiriza eyali akolaganyeko mu ngeri etategeerekeka otegera bulungi nnyo waliwo abamu abeekubaana ne balya ssente kati bali byali ayogerako bebeekubaana ne balya ssente ne balonda NRM nga bo balina majority ye mwami Museveni kyakola kwe kuteekawo kamera alabe ani alonze gw'ataagala ffe tetulina kamera mulina ki tetulina kamera otegera bulungi naye temusobola kuba ni muli 8 nga NRM bali 20 oba NRM naayitawo nga tulina party agenda kitegeeza mwalidde nevaano ng'olina agenda bannange ngenda kutuula ne minisita ku nsonga ya nguudo otegera bulungi nnyo wano twali batubbako ettaka Portbel babya ettaka ery'omwalo nempandikira minisita ne mugamba abagagga babya ettaka lya Portbel akatala abantu we bakolera otegera bulungi nnyo minisita we muwandikira nangamba katujja ku ground najja ku ground nentula ne minisita ali mu party NRM nentula naye ne mugamba otakola kino nze nali shadow minister mu kiseera ekyo nze nga shadow minister ngenda kikola Minister Mayanja nawandikira commissioner asazeemu taito yasazibwamu ettaka ne liddira abantu mwabali waggulu mu kibiina mwagala okukolagana n'abali mu gavumenti naye ate abana abali wansi bakansala temwagala bakolagane nabo lwaki nedda teri n'omu tebakuyita mu state house go n'ogenda n'ogamba nga totubulidde agenda ikututte agenda yange nagiteeka ku pepa nga minisita kuwandikidde ne bakama bange ne mbawa kopi ne bategeera nti ngenda kusinkana minisita ku nsonga z'abantu ontegeera bulungi nnyo era nze ntuula ne minisita mu woteeri publicale nga twogera ku nsonga z'abantu tubadde mu lukuŋŋaana ne ntuula wali mugamba nti eno neeno okuba kulobinga Kampala tosobola kulobinga budget ya Kampala okujja ngo oyagala kuba bukubi Kampala totakolagana minisita kubanga gw'oleeta alternative aleta minister policy statement gwe n'oleta alternative zaffe emirundi egisinga ziyitamu ontegera bulungi nnyo genda obuze wa Kampala nti alternative ya bali mwezi eyitamu ne bajjamu ensonga ezimu ne baziteekamu minisita n'azitwala nga kakiiko kakkiriza nti ensonga ya bali mwezi wano nkulu kakati gw'ogamba otya nti mujja kubeera kabwana nga oluthuru ontegera naye baagala okumanya mukolagana ku ki tosobola kubeera kakati tosobola kubeera ngu olwanagana abantu batajja kufunamu abantu beetaaga service delivery beetaaga masomero ontegera bulungi nnyo beetaaga ki masomero nze wange nkugambye nti abaana balya nina amasomero nga nagawa emmere kubanga nalaba ebyo gavumenti tetaddewo kimala kati nze ngo ndetawe nyongerezaako nengamba kambafunire ababawo emmere kumala emyaka 20 mu ssomero genda wali Uganda Youth Aid genda nagulu katale muli ba journalist mugende mubuuze bali abaana bameka kati bali bameka muzadde tamanyi nti bali mwezi yasaka emmere abaana bali emmere kumala emyaka 20 abali abaana ebisa 5 kati bali abaana 9 n'ebizimbe twabyongedde twabazimbidde blocks z'ebizimbe kwamba tebajjamu kakati ekyo kyekiri manifesto ya president wange national manifesto nti buli mwana ajja kulyanga emmere ku ssomero middle meal kubanga eyo kimusikiriza okugenda ku ssomero omwana tasobola kusoma n'ayitanga olubuto lukalu era grades zeyongera baali babiza abaana 7
era omulundi gwe nasooka ogenda mu eri essomero Uganda Youth AIDS nasanga abaana nga 5-7 bafunye first grade abataano ku bo ne bafunye first scholarship mu Indian community empererera buli mwaka mu ssomero eri abaana 7 abasinga okukola obulungi kyebayita lobbying ssomero lirimu abaana banaku naye omwana abataano abasinga bafuna scholarship full scholarship lwaki kubanga njagala baana bayite mwana wa munaku ayite honorable ebyo president ngagana kusiima president wange asiima obadde mu parliament emyaka kati ena tugenda kongola gwa kutano mirundi emeka jogeza kufura ya parliament nogerako ku nsonga za Kampala era za Kampala zongwetekerekere kwera meya ze badde singa naye ate okusingira ddala mu kakiiko mu bukiiko obwa parliament kumpi bonna kubanga Kampala eringa government onfuna bulungi nnyo tulina obukiiko obwenjawulo obukwatagana ku byobulamu nina amalwaliro kakati nali mu kakiiko ne Idi nga atudde awo nga ne deputy we ne minister waliwo ne kakiiko ke natulamu nga nze kama minister tebaliiwo minister omu ali eri n'omulala ali eri naye akakiiko katudde kati ne ngamba nze nga shadow minister kakanyine mukano oba ntegera bulungi waba obukiiko butula mu time yemu kakati nengenda nekola presentation yaki nti bannange Nagulu hospital mwagifudde trauma center Nagulu hospital eyo yebadde tuyamba ku bakyalo okuzaala mugifudde trauma center kakati mwina okutuwa 0 center 2s 4s 3s zifuuke health center 4 era ekyo nekiyita mu kakiiko nga nakirese bali mwezo ku byaki ku byobulamu nebagamba nti nedda bannange tulina ekintu ekibi Kampala ekikulu mu kakiiko kitamu nemba nsonga za waste management West management kasasiro ko tujena mu binyo naye twagala okutandika mu Kampala capital city okusosola kasasiro okuyigiriza abantu bafu okusosola kasasiro naye tulina ebimotoka bitono tulina ebimotoka biki ndi ate otuyigiriza abantu okusosola kasasiro ate oluvannyuma twala ekimotoka kimu ate kasasiro kubasosodde ate bamuyiwa ku motoka ki nabamugatta ekyo tekikola ne magamba tugire buli parish tujiwa motoka 2 tujiwa motoka etwala ebiri biodegradable nendala etwala ebiri nani biodegradable onfuna bulungi nnyo ni mukikola budget tiyamala yogo simulimu gwange zinaleeta kiri mu bbanga government nekola ki nekkiriza okuwaayo ku nga nze nkikola ki nze nkireeta genda mu KCCA oyitangako naba KCCA kubanga batekonokola tusoba baayo bakubuulire engeri gye nwaniride ekibuga gwe tubuulire wooli ani nkubuulira kati akakiiko kaki ka health nengena mu education inno nagamba nako minister tula wano minister tovaawo buza muyingo muyingo nangamba nona asigale lugulobi nengamba lugulobi nawe sigala wano kazije nengana nesikayo chief director nesikayo minister ani wa KCCA chofa tugabye mubuze netulenda tutula nimatuka mutuwe ettaka sente wezirezo kuzimba amasomero mutuwe ki ettaka kyakomawa tetulina kufuna sente zako ettaka lyetulina nalibaddeko naggulu era kukumira akasomero kabeeta Uganda Youth AIDS tulina ettaka naye ababbi ettaka balitwala kubanga abakulembeze tebakoze kimala abali ku ntikko abaliyo okulifunira ebyapa ettaka lya KCCA ly'amasomero balibbye tebafuddeeyo kukola inventory ya ttaka lyaffe tebamanyi na ttaka lyetuyina kyova olaba nti Kololo SS ekisaawo kyabwe bakitwala nze navaayo okulwanako naye nguze etambula ompula bulungi nnyo ngezezzaako ng'omuntu neggulo
nabadde ku kisaawe ekyo kyenjogerako twakirevolinze wadde basima amayinja era nenjogera ku statement ne bana bagiyina basobola okugikuplayingira ne bagamba nti kino ekisaawe tugenda okuzimba essomero lya secondary kubanga Nakawa tulina secondary emu Luzira SS erina abaana 1,320 naye bangi abagala okujja okusomesa basomero ddungi ate liisa okay akugira ngayo ndiko education netukana kuita ki minister muyingo yanga sende weziri ne mutu wechi adasigwe mulundi ogusoose mu byenguudo nkugambye nze chairperson w'enguudo kati gosubira kwanti sogera ku nguudo onfuna mulungi nnyo byobadde otwala mu bukiiko buno bwobadde otuulamu bibadde bitwalibwa mu parliament yawamu ne biyita bibadde biyita ebimu era ebimu byebikoleddwa genda ku budget eyo nina input nene oyita nga minister budget eyo mubuuze ate sinze nze kane babuka bannange kubanga tulina caucus ya Kampala okay nze mbadde netogenda mu committee eno kwa committee zitulona Kampala eringa government buli ekikolebwa mu government ne Kampala kikola ki kiberayo okay ng'omubaka omu kubali mu Kampala enjega y'ekitezi bwe yagwawo omwaka oguwedde abantu bangi bakaaba bangi baavaayo okuyamba abantu nene okutuuka oluwaliro gavumenti yasuubiza okuliyirira abantu abo sente tezifunibwanga gwe ng'omubaka ofuddeyo era ayagala okubeera lugume ofuddeyo okulaba nti olondoola ensonga eno abantu bafune obwenkanya abafiirwa ebintu bimu omuwandiika ne bugo ebikapchalinga teka erinnya bali mwezi mugu olabe emirundi bikati njogedde ku kiteezi mu parliament then nekichi enjogedde ne mu bukiiko kubanga obukiiko bumu bukavalingibwa nalumwa nnyo kubanga kiteezi teyandibadde kiteezi dumping site yandibadde kiteezi ekibuga landfill at worst niwandibadde w'ekyuma ekikozesebwa okufuula ekiri ekiteezi ebintu ebyomugaso we banagamba gwe nti twalina nga nkyali kansala twakitegeera nti abantu abamu baagala nnyo okulya mu kasasiro si kulyamu buli waliwo abatagala kasasiro problemu esolovingibwe nga balya muki bafunamu okugeza kati webanga KCCA tena potential kugula excavators na kugula nsozi basobola kujja maramu kubanga ku dump site omala okuyiwa kasasiro oyo ne bateekako maramu onala bensonga yange tebadde yakuyiwayo kasasiro nzija ebadde abantu tebafunye muntu abalwanirira tebafunye kubanga enjega eri yatuukawo ekifo ne kiyimirizibwa obutaddamu kuyiwayo kasasiro kati kanzire kwali ku direct answer ne kati abantu bano abakosebwa n'abaliraanyeewo tebafunye muntu abayamba kufuna bwenkanya nze mwenyini mbayambye otya kuba ne kati bakyakaaba era nakoze plan wama nsobola okuwa essimu kati n'ogikuba nga oli mugundi nteeseteese kukola ki nteeseteese ogenda ekiteezi nteeseteese ogenda ne kulw'emityana gye bayiwa ki kasasi kubanga emmotoka zange zigendayo nina emmotoka za foundation eziteekayo kasasiro kubanga ekyali ekiteezi kyasobola okuddamu walala naddala singa tukozesa system yemu so twagala okusooka okumitigatinga nze ayogera naawe enjega y'ekiteezi yantwaza okusoma kasasiro ekoleya era ndi mukugu mu ngeri y'omuba endala mukwata kasasiro nagenda koleya nensoma kasasiro naye kiri kwekoti nawe nkugambye ndi mbadde ku flow emirundi egiwerako nekiteeka ku prime minister nti balina edduka ki okulirira abantu b'ekiteezi mbadde ku flow nenkiteeka ku minister wa disaster mpandiise ebbaluwa n'okuteeka ne road mayor okuteekawo akakiiko akavunaanyizibwa ku disaster akataliiwo
disaster management ontegera blue nempandikira minister nawandikira Lord Mayor wanze shadow minister wa Kampala so abantu bange mbafaako era emu ku nsonga generalizing nga teri mugundi ku flow nga tubatadde kulirira abantu mu budget n'enkireta onfuna bulungi so ensonga eyo ngenda kusigala nga njibeerako abantu babiri n'essuubi nti banafuna ekivaayo kubanga ate babajja we baali mu nkambi n'obukadde bubiri omuntu afiiriddwa kalina namba waliwo grant neze njagala ogende mu Google onoonyereze ku bali mwezi nga njogera ku kiteezi waliwo grant kati eri mu kukozesebwa okutereeza kitegeera bulungi nnyo era njagala kugenda kumanya enkola etuuse public health era baŋŋambye abajapani bebabawa grant eyo okulaba nti babako nekibakola ki ekiteezi kwanti ekyaliwo tekiddamu naye ate njagala abantu abalirire kakati ku kkubo ly'ekiteezi litwabaddeko era ndowooza bambadde nkutegeezeza obyogeddeko twabadde ku kkubo ly'ekiteezi abantu badde banyiivu nnyo okusooka nina bazizzaamu amaanyi nimbaga nti kkubo ly'ekiteezi ligenda kukola ki kutandika ensonga endala esembayo ku nsonga ya Kampala ng'omukulembeze ali wamu n'abantu b'ogenda okukulembera mu Kampala bandisuubidde nti otambulira wamu nabo ku nsonga ezibanyigiriza ezimu ku nsonga ezinyigiriza bannakampala gwe musolo abasuubuzi baze beekalakaasa ne basinkana pulezidenti enfunda ez'enjawulo ne basinkana ssaabaminisita naye tebalina kalungi konna ke bali bafunye ku nsonga ze beemulugunyaako gwe nga omukulembeze era ayagala okukulembera Kampala waliwo enteekateeka yonna gy'olina okubalwanirira ku nsonga y'emisolo abakasiita banaakunnyonnyola nti tewaliwo meetings babadde nazo nyingi nene ne URA ne sigendayo problem ebiwayi bingi nnyo mu abasuubuzi nga buli omu asikaza we naye kigendwa kyakuledusa emisolo tegyandibadde mibi naye engereka yembi tosobola kuŋŋamba nti ogenda kukyajinga omusolo nga totunuulidde na quality otunuulidde buzito oba ontegeera bulungi kakati nyambadde ekikooti kino ene kooti ya sente entono naye ezitowa eri kiro ng'emu n'ekitundu naye ate waliwo obukooti obuva e Korea nga buwewuka naye nga buli very expensive onfuna bulungi nnyo kubanga bo babukozesa nnyo mu biseera bya ebbugumu baagala nnyo obuntu obuli light naye nga buli quite expensive nga nowonooba okaleeso wano gujja kajjamu ssente nyingi nnyo naye ng'onda kugamba nti kino ekizitowa ate kyesente entono ate kyoyagala nkole ki nsasulire omusolo omunene ekyo tekikola kakati nja kuba nti nteesaganya ne gavumenti ku lw'abantu bange okulaba nti emisolo gikendeera problemu y'emisolo lwakuba nti tulina bamafiya bangi nnyo tebasasula misolo kati ate nga gavumenti eyagala kunyigiriza ono owawansi asasule emisolo tulina gavumenti esonyiwa ba invest emisolo era ensonga yemu yenjagala okukola ne ku bagiwakaali bano gomanyi nti owa industry ayina bamukolera industrial park nakola amadirisa mu industrial park okwasemblinga amadirisa okweldinga amadirisa nene wana ku small gate wange waliwo giwakaali akola amadirisa owagiwaka w'amadirisa muna Uganda akolera ku domestic tariffs masanyalazi ga buseere nnyo naye akompitinga newaki neyaweebwa kumya amasanyalazi agabwereera ali mu industrial area naye bonna batunda ekintu kyekimu mu community ki banakompitinga batya oba ontegera bulungi nnyo onfuna nkulaba kakati njagala mu Kampala era nali nsabye ettaka nali nsabira mukono nali nsabye ettaka mukono lyaki lyakukola giwakaali industrial park n'ettaka eddala nali nsabye mu industrial area
nempandikira Ministry of Lands ngani naba investors bengene okufuna batuyambyeko okuzimbira bajuwa kali abo mu Kampala nekino ekyemisolo wandibadde wakitandikako dokirwanako kubanga obusobozi obulina kugambye ntine mu parliament zo mukubadde bogira ne kibiina kyange ennaku ezo kyampita kunaku emu njogera lwateka voice ne njogera ku misolo ku kitebe mu press conference nayogera nga shadow minister wa Kampala okujogerako bogezi kimala ati kakati olwana jolana government etagala bantu kugaggawala banaku kugambye nti emisolo girina okubeera realistic kyogere mu Luganda realistic kyeki kiteekeyo emisolo girina okubeera affordable kyeki nga gisoboka ontekera bulungi nga giriya kugamba realistic nga si mingi nnyo si mitono nnyo abantu basobola ogisobola abantu balina okubeera ne willingness obwagazi bw'okusasula emisolo obwagazi obwo obuva emisolo gino givaamu ki nga bwe nkugambye bwengenda okukozesa guli omusolo gw'amayumba abantu baagale okusasula emisolo ngenda kutondawo street committees nga zirondoola buli omu okusasula omusolo gw'amayumba gwenaba nkendeza kendeza omusolo gubeera affordable gubeera realistic buli omu asobole okubeera ng'alina obwagazi obugusasula n'obusobozi obukukola ki naye ate omusolo guno gukole ebintu ebimuyamba okutambuza obulamu nti taata ogenda kusasula omusolo amasanyalaze situla kibira kubeerako ewo kubanga omusolo ogwo gulina kukozesebwa we gugiddwa kyengenda okukola kyokka twetaaga rocket science kati street committees zino zirondoole ani atasasudde musolo guno abantu manyi tebagala kusasula misolo naye tebagala gisasula kubanga tegibagasiza babanzibe naye wenaba nkugambye nti street committee eno muteeka yeyina okukozesa omusolo guno buli nyumba naye banga emanyikiddwa nowabanga buli omu asasudde waliwo asasudde emitwalo 5 waliwo asasula emitwalo 10 waliwo nasasula emitwalo 3 nga ziri affordable naye nga buli omu asasula okusinziira ku kyayina mu butono bwazo nezijja nezikola emyala nezikola enguudo nezireta streetlights neziyola kasasiro abantu balina kusasula kasasiro etteeka weeriri njagala abantu mbajjeko kasasiro waabwe ate kasasiro oyo mubajjako kubanga sagala bamuyiwe mwala sagala leetedde naamugjayo kitegeeza ne mu ddwaliro sijja kuteeka eddagala lingi olabwekeneza bajeti malwaliro wekeneza abantu abalwadde olaba yenyongera productivity nti kubanga abantu bange tebalwadde lwa nsonga yakugjayo kasasiro yenna mugjeeyo tazibikidde myala kuleeta mataba tayonoonye butonde bwansi tayonoonye enguudo zange talwaziza abantu kubanga kasasiro yasinga okubaamu endwadde nolwekyo sitadde sente nyingi muki ziteeka muki mu bintu ebigenda okugasa abantu abantu si balwadde nolwekyo abantu bakola kati ongambye oli mulwadde nange zize ni mulwadde n'amaanyi gange ogawulira sigeego gentera okukozesa bayiza n'okuŋŋamba n'okutambula sigenda kutambula so sigenda kukozesa amafuta genda kudda waka neebake gavumenti efiirwa nzira ndibadde akozesa amafuta n'envuga egenda gafiirwa kubanga ndi mulwadde so gavumenti tefunamu mu muntu omulwadde gavumenti efunamu mu muntu omulamu nolwekyo gyayo kasasiro mu bantu ng'okendeeza sente z'okugenda okusasanya amalwaliro gyayo kasasiro mu bantu ng'okendeeza sente zigenda okuteekebwa ku nguudo okwonooneka amangu ng'okendeeza air pollution nagamba air pollution ali ku level ya 35 between 35 to 65 67 in fact mutegera eyo mu mawanga materiyo eri wano Uganda erina kubeera between 0 to 5 air pollution ekyomukutunungi batuwadde obumu n'olwensonga eyo twagala okulaba nti ekibuga kyaffe kinirira njogera ku points bbiri zokka njogera kasasiro katonotono n'enguudo naye ojja kumpa njogere ku masomero kikyentegesa okukola ku masomero
kikyentegesa okukola ku kutondawo emirimu otegera kikyentegesa okukola ku byobujjanjabi nze wange nina byenkozeeko omuntu okulaba nti ddala wamuwona agezezzaako ku byobujjanjabi nze nasooka okukola eddwaliro first aid clinic otegera nze nasooka okugula nze ambulance kuteekerateekera kola foundation erina ambulances ezitali bbiri ezitali ssatu zisukka esatu abantu bange batwalibwa malwaliro with dignity watalinga walala n'olwensonga byentegesa okukola ebimu nabitandikako dda nga neetaaga butaazi kusikumibwa kubanga nina obusobozi obumanyi ate n'obwagazi obukola ebintu ebyo. Webale nnyo webalire ddala atuwuliriza tuli ku radio 4 radio 7 wamu ne radio 8 ewooma mu Greater Masaka. Nzikiriza tugendeko ku nsonga endala, ensonga ya Kampala mpanvu muko naye ensonga endala jinjagala omulungule n'okutangaza banna Uganda munina manifesto ng'ekibiina kya NUP eriko ensonga 11 tusuubira nti mu kampeni kadi y'ekibiina kya NUP yandibadde ensonga zino kwasinziira era nga kwatambuliza enjiri gye mulina ya kampeni okulaba nga Kyagulanyi atuula mu bukulembeze bwa Uganda. Naye okuviira ddala ku Kyagulanyi n'abalala bonna boogera teryasiinya ku nsonga zino nga basabira omukulu wa Kalulu. Tuzisiinyaako. Tuzisiinyaako era tuzoogera nnyo. Era ffe nga Kampala tuli mu kukola manifesto. Manifesto erina okubeera ne trickle down effect. Onkubuulira era tulina okulwana ennyo manifesto eyo weeneeba neekola okulaba nti mwabatuuliza manifesto nnungi nnyo kubanga erimu ebirungo bingi era yeraga nti ddala gavumenti esobodde kukola nti twetaaga protest vote kubanga eyogera ku democracy okuzza democracy w'ekimemete eyogera kukuzza principles of freedoms otegera eyogera okuzza human rights eyogera okugamba okuzzawo term limits okuzzawo age limits naawe obeere n'essuubi nti oli kulemberako ekomyawo separation of power oba otegera bulungi nnyo nti kakati government refused mu judiciary otegera mu parliament. Lwaki nkubuuza bwe ntyo nina obubaka buno bwe njagala owulire bwavudde wa minisita wa ssemateeka ne Segeddamuzi agamba nti kati abantu batandise okwekwasa bavudde ku manifesto ze balina okunnyonnyola bannayuganda ate bagenda bawoza poliisi tetugiraba tetukuba tiyagasi n'ebirala bino bigambo bya minisita. Mpuliramu abavubuka kati mugamba kampeyini ebowa ku kampeyini gye mutabeeramu tiyagasi nakusiba ku bantu empingo tebijja kubaawo oba ebyo bye bibadde bibawo obululu buswadde munnaffe yagende nakaseke n'ebyokwogera ne bimubula yatandika agamba nti oyo Salim Saleh yali kyali wange sebo kyali wange sijja kutwala bubi biki nga manifesto temulimu Salim Saleh naye nga kati ayina ebyo byalina okwogera esaidi zeeruuka bannayuganda temujja kuvanga ku First Lady wa Mukina Kabeba Kalonji buli omu kati anyonyole eggwanga enkyukakyuka kijja agenda okuleeta Uganda. Oyo minisita wa ssemateeka ne Segeddamuzi aga manifesto yammwe balemye okunnyonnyola eggwanga ate tulemye ddi twaginnyonnyola bulungi muli mu kwogera ku bantu kakati kyali wange gundi poliisi tennaba tukuba tiyagasi n'ebirala. Number 1 njagala okutegeeza abatuwuliriza nti electoral commission tetukoze bulungi tetuwadde budde kunnyonnyola manifesto yaffe tetuwadde budde naddala pulezidenti waffe kunnyonnyola manifesto eri eggwanga kubanga yakyasinga okuwulirizibwa. Bw'ogamba nti tebawadde budde otegeeza ki? Mulina emyezi 3 gya campaign era kati wiiki 3 yine eggwako eyokusatu nga mutalaaga eggwanga. Osoma amawulire ngasoma osoma amawulire bulungi pulezidenti ayisibwawo nga atambula era amalamu kkubo okuva ku district esooka okugenda oba kuva ku laala esooka okudda ku ndala amala ekiseera kyenkana ki
kali njaka kutekereza muganda wange ndi president waffe ayinza okuba agenda wano ntinda ne basala okujja ntinda tonakiwulirako nkiraba okiraba webali nti agenda okutuuka ku kifo wagenda okwogerera nga ssaawa zikoze eki kumpi ziweddeyo owamu yakozesa nakifuba n'abapoliisi mwe mumpisiza makuba amawanvu ntuuse wano ku ssaawa 12 ate mujjako generator neme kwogera tonakiwulirako nkiraba kakati yandifunye ddi akaseera akabulira abantu nga bamulemeseza n'okwogera bamuyisiriza wala nti tasobodde kutuuka mu time naye n'asaba n'agamba kale mumpeeyo eddakiika n'abasa eddakiika 15 ezo ne bazimumma okuba nti atuusa manifesto ye eri abantu kwega bwebwe obutali bwesimbu obuliwo akakiiko k'ebyokulonda tekabadde budde bumala tekatuwadde tekakomye ku poliisi kweyisa nga bwe yeeyisa pulezidenti waffe ye kabati yayisibwa mu makubo ag'omu byalo nti omuntu agenda ntinda ali wano ku radio 4 ne bamugamba genda oyite Nakawa genda mu Central Division genda odde Wandegeya genda odde Bukoto ojje ntinda naye nga wano kyanditutte eddakiika 10 okuva ku radio 1 okutambuza ebigendo kubanga bamanyi nti bagenda ku attracting abantu bangi nnyo okujja okuwuliza president ekimu ku bigambo mu byalo bw'oyogera watali bantu akulira electoral commission Simon Byabakama ategeeza nagamba nti batandise okunoonyereza ku banoonya akalulu kati akuba president bakola bino wammanga yogera batambula ne convoy mu nguudo bayisa ebivvulu ekimu ku mateeka galambika akakiiko k'ebyokulonda kawera okuyisa ebivvulu mu nguudo ate Kyagulanyi kyakola atogamba nti kabawadde budde bumala yagamba kwate emmotoka yo vuga genda ku lukuŋŋaana lwaki ate ogenda oyisa ebivvulu mu era kyakola ate ebivvulu byayisa kati bo bakome ku bantu kubanga obuvunaanyizibwa bwe bwakutambula kugenda yagenze si kuyisa bivvulu naye ate yakikola no si yakikola ani yakikola bwagazi bw'abantu bajja bangi nnyo kubanga bamulemesa okujja okukuŋŋaanira webetaaga kuŋŋaanire ne bajja bangi nnyo ku makubo okumulindirira wamu mwami Museveni agenda ayiteyo avayo naye natulule baga nga tewali naddayo bavaayo nga balengedde nga basatu bazze n'awanika omutwe agenda okulaba nga tewali ayiseewo nga tewali babuddeyo n'aguzaayo omutwe naye kakati tosobola kulengera bantu bali ku makubo n'otavaayo kubawuubirako era abo bakomaawo nagende walala kyekiviirako muyisa mu byalo byoyogerako be balina ensonga naye naffe twagala okwebaza Katonda nti ate abantu b'omu byalo bongedde okutumanya waliwo ekintu ekijja ekibi nga kibi naye ate Katonda n'akikola ne kivaamu ekiki ekirungi kati mugenda kukola mutya katudde ku manifesto okumatiza bannayuganda manifesto bagitegeere bulungi kubanga ogamba temufunye budde bumala kati mugenda kikola mutya mu bantu abakulembeze buli omu ali mu kutambuza manifesto era ne ku mikutu ogirabanga ekola ki ng'etambula onfuna bulungi nnyo njagala otuwa olunaku lumu ojje ompite oba oyite meeya yenna omubuuze manifesto agikutambulize ng'ate wagistructuringa okuba nti esiitinga ki ekitundu kye oba otegera bulungi nnyo akati wetwogerera ffe tuli mu kukola manifesto ng'eva mu national manifesto okuba nti ekolera Kampala onfuna bulungi nnyo ebimu ku ebyo bigenda kubeera nga bisigadde ebirala tugenda bichus kati wojogera ku kyokusoma kw'abaana ku education nkugamba ndi mu Kampala tulina amasomero aga primary 50 tulina enguudo kilomita mmeka Kampala capital city
enenguudo kilomita 2,110 ezikoleddwa ezitannakolebwa zonna wamu ezikoleddwa nezitannakolebwa enguudo kilomita 600 mwana zokka ze ziriko koolaasi munansonyi wanjogera mpolampola kubanga ni mulwadde nene kweze ziriko koolaasi kilomita ebitundu 7 ku buli 100 byaggwa dda ku mpagala zeetaaga kuddaabirizibwa kiwatandikiddeko zeetaaga kuddaabiriza naye gavumenti etuwa ssente ez'okuddaabiriza enguudo biliyoni 10 okutuwa okuddaabiriza enguudo kilomita obuwumbi 10 okuddaabiriza kilomita 2,110 nga obuwumbi 10 tebusobola kukola luguudo lwa kolansi luweza kilomita 2 naye batuwa tuddaabiriza enguudo kilomita 2,110 obuwumbi 10 Kampala tezimala oluguudo lulinga mwana bwatuuka nti azaalibwa n'atandika okujjanjabwa mu bbanga ki mwana we tunaasobola n'okutandika okujjanjabirwawo oluguudo lututta obuwumbi lumu kilomita etutta obuwumbi 6 tuludisayininga myezi 2 ne tutandika okuddaabiriza design life wetuba tudesigninga oluguudo kati kisinziira ku ssente z'olina oluguudo lubeera ne scope biki ebigenda okubeerako ku luguudo si buli luguudo nti lufaanagana n'olulala ojja kwesanga nti oluguudo olutuukiridde luba ne design life nti tujja kuwangala emyaka 15 era enguudo zaffe zisinga ziri mu layini eyo myaka meka nti weluweza emyaka 15 wandibadde oluddamu n'oluzimba kyebayita rather reconstruction oba rehabilitation kidipendinga ku ssente z'olinawo kakati enguudo zaffe zonna ezisinga mu Kampala zisukka myaka 15 nkulu nti kakati zijjudde ebiraka zijjudde amabwa ezimu zenkana nebbanga gavumenti eno lyemaze mbuyinza ezimu yezisangawo neddala boti ziyakulisa alinga ngumu okusingako niye ate zikolebwa mu kiseera kino myaka 5 nga luweddewo nti corruption enguzi ereese obuzibu ate netuba n'enguzi netuba n'abo abalondoola nga tebamanyi kibalondoola era kyamukisa mulungi nnyo nti bali mwezi ayogera ku nguzi njogera ku nguzi kubanga njimanyi engeri gyekosaamu ate mmanyi n'okugikwata kyentegeeza nti mmanyi okukwata abali enguzi kubanga ndi mukugu ndi mukugu mu ngeri gye babbamu okukwata engeri gye babbamu njagala muntegere bulungi nnyo nti abasinga babbira muki kiva mu butamanya bwoyo gwe babba muntegera bulungi nti badesigninga oluguudo lubeera scope oluguudo lubeera ne specifications muntegera bulungi engeri gye lulina okubeeramu naye olina akola ebirala nti oluguudo lubeera ne pavement lubeera ne subgrade ne lubeera ne subbase ne lubeera ne base ngaezo zonna nno zirina thickness yazo buli emu oyogera ku layers zibagenda bapanga nti katutemye malamu yasooseeyo teekayo malamu buzito bwenkana ki si buzito obungi oyinza n'okugamba busibungi thickness gauge yenkana ki tuzaako okyawo kireya kyenkana ki ontegera bulungi nnyo nti akati oyo mutaddeyo ne bateekayo malamu oba bateekayo ttaka ennaku zino ndaba bateekayo nnyo ttaka ne malamu abeera ne grade ya malamu eri ttaka kiki balemesa okuteekayo first class nanti kakati oli ayagala okukubba ayinza okuba nti yayagala okukootinga omulimu sente ntono ayitewo nga bwe kyali ku kampani bayita ZCC olaba cost gyateeka ku malamu nga talina wasobola mujja naye nga yali ayagala kuyitawo afune contract kubanga alina obukugu ayagala kuteeka mu ssente ntono
ontegera afuna omulimu ne bagumuwa agenda okunoonya maramu nga talina wa mujja wa sente ki nyingi ntono kati n'atandika okuleeta maramu atategerekeka awo nenyingirawo ontegera mulungi nembuuza grade ya maramu yali ki Munnayuganda obadde omunyonyola wano webabira sente ku luguudo kati leya ne bakola ebyekiboggwe leya kidipendinga ku leya ontegera bulungi nnyo leya ya munene ki thickness ki bakubira mu leya golaba leya agitaddewo nanga thickness gyalina okuteekawo si gyataddewo kati nakubira mu leya eyo era kati nze amanyi mpitawo ne dipstick yange nenfumita nti wano nga teweze 15 wano nga teweze 10 ontegera bulungi nnyo lose tya eweze nga tudda mu kupima so batubirawo bakubira mu byolina okuteekamu ontegera bulungi nnyo kati nga nekugambye nasanze nga bakola nembaga nti onkingi terina kukolebwa bwetyo mutereeze nalese basima bagenda kutereeza kubanga nabadde mpitawo nendaba nga bibakola bikyamu lwaki kubanga mmanyi ne wali yafisa concrete afa kufisa ki contractor ye mukozi wa sente ayagala wayitirirawo ajja kuwa ebintu ayinza okuwa grade ya concrete etewera specifying grade 30 oba 35 akuwadde grade 25 naye gwe tomanyi grade 25 enjawulo ya grade 25 ne grade 30 otegera bulungi n'ofuna ekintu ekiri inferior kubanga tokimanyi nakuwa thickness ya wearing course akuwadde asatu mm 30 mm naye nga specification mulimu 50 mm wearing course dbm nakuwa thickness ataddemu leya 2 nga wekiri wali zirina kubeera leya 2 nakoledde leya emu ya dbm akubye leya namba gwe tolina kyokolaki tomanyi tosobola kusoma document eno nogireleti nga wali ku ground so kiba kikulu kyandibadde kikulu omuntu ali mu buvunanyizibwa obwo amanye kuba ne bacontractor asobola okukola katail ne consultant ne baba client naye bw'ogamba nti bakola ekyo bano kye batamanyi bayinginia bo bakola be bakolera nga tebamanyi mu kesisi emulimu abakola egy'ekikugu bayinginia ugambye bo tebabimanyi nabo ugambye enguzi yaleeta obuzibu sigambye nti bali enguzi naye wembanga nakugyeko sente nakugyeko miliyoni 50 ontegera kubanga wazitutte zabadde zinazokola luguudo nogamba nti nzisoko mpakange onookola ebikyamu nabeera nnyo mbeerawo nkutunuulire nkugambye nti wano kyokoze kikyamu kubanga olede wancompromise nze dda oba ontegera bulungi nnyo sente zino bakutadde dda ekifi kyeki kyenkoko mukamwa tokyasobola kwogera bituufu kyenkugambye nomeeramu okwekobaana otherwise tewandibaddewo kibi kikolebwa buli mulimu gwandifulumye nga bulungi ne guwangaala naye tegiwangaala kubanga mubeeramu okwekobaana ono wa KCCA oba consultant yalidde okuva ku contractor nanga certificate sijja gisayininga kakati gwe nogamba certificate tajja gisayininga kamukwatireyo miliyoni 5 zimuwe naye okutte ku sente zandibadde zikola omulimu kati awo ojja kukolawo wandibadde grade 30 ogenda kuteekawo grade 25 kubanga mu nfaanana tukola kukiraba tebifaanagana okujjako ng'otutte tests webali nnyo engineer oyogedde ku nsonga y'okuba nti muwe gavumenti Kampala egiwa obuwumbi 10 okuddabiriza enguudo mu kiseera kino Kampala yalibadde nga enguudo esinga mu Kampala inazikuba biraka nedda lwaki kiri bwe kityo nkugamba nti Kampala evaamu ebitundu 7 eziddukanya gavumenti n'ente yonna ente munansonyiwa eddoboozi lyange siringa bwerina kuba ente ekamwa evaamu amata eweebwa ebikuta nekugamba
njolo kuba tulina jamu amaanyi nnyo Kampala tufiirwa business tufiirwa ebiseera ebyaliddwa mu billion trillion 10 eyo nno tebangako budget ya Rwanda budget yaki yeggwanga lya Rwanda ne Rwanda basobodde okukozesa ssente ezo enguudo zaabwe ne ziba nnungi system zaabwe nnungi kubanga meya w'ekibuga ekyo yavayo ne strategic plan n'engeri gy'agenda okukolamu n'akabinga ne corruption. Wano ki ekitulemye? Number one, ekisookedde ddala okutulema a lack of teamwork, leadership. Obukulembeze tebakolera wamu. Muli mu ntalo. Then ne bannakampala nabo ne baba nga tebaleeteddwa ku board. Ontegera bulungi. Olina okutegeeza abakampala kino ekibuga kyammwe. Olina okukola consultative meetings okwebuuza ku bantu mwandyagadde ekibuga kifaanana kitya. Sirabangayo meeting bwetu okujjako nsinze kanze nagikolako ennakawa. Nayita all key stakeholders, speaker of parliament mu kiseera ekyo yali Rebecca Kadaga yajja mu Ruma nekwatagana ne bannamakolero ne bampa space ne tukola meeting yali nnene nnyo mulimu ba bodaboda mulimu all key stakeholders tubabuuza mwagala nakawa efaanana etya era ne batuwa ekifaananyi kyaki kya nakawa niwanda nakawa yemu kuki ku bifo ebibadde bikulaakulana ennyo. Yes. Ontegera bulungi. So kikulu nnyo ekya entambula mbadde ndi ku ntambula. Twetaaga okulaba nti buno obukubo bwonna tubukola tuwonye enfuufu eyo ne pulaani yange. Okay. Mbuuza ssente ogenda zijjawa. Ssente weeziri. Oddawa. Ssente mweziri. Buli nnyumba yonna ene nyumba esasula omusolo gwayita property rates. Buli nnyumba eri mu kibuga. Buli nnyumba eri mu kibuga epangisibwa. Esulwamu omuntu yennyini tesasula. Naye ennyumba ng'ate ng'eno ekola business esasula kibayita property rates. Twawule ground rate ne property rates. Tulina etteeka baliyita local government rating act. Etteeka eryo lyali fund. Ekitaffe ekyo nga kinagenda mu ssente ezo ezivudde mu kitundu ssente mwezikuŋŋaanyiziddwa ziddeyo zikole ku bintu ng'enguudo zikole ku bintu ng'emyala zikole ku bintu nga kasasiro era mu bukulembeze bwange enguudo tugenda zikozesa ssente ezo ez'omu butundu obwo eziyingira zino enguudo ennene kubanga obuguudo buno bwetabukola bwe buvaako ate ettaka nezina neyingira enguudo zino ennene ne buleeta silt buli lunaku ne tubanga tuteeka ssente mu kudisiltinga mukujja silt okujja ettaka myala ate mwana wattu kesisi wejja ettaka myala ate eriza mabega wabbali wa kkubo tonabbirabako ettaka erigibwa mu myala ate ne bateeka mu kkubo kati nereeta accident ate ne lyonoona enguudo kati njagala okulaba nti silt eyo mugoba ngenda mugoba nti nga nkola buno bwonna obukubo obutono ngoba kibayitamu ettaka tugenda kukola enguudo tukole ne reserves walkways tusimbe omuddo ku mabbali g'amakubo tupevinge maaso g'amaduuka tugobere ddala kibayita enfuufu tulemenga eyo enfuufu egenda negenda ku nguudo zaffe tebeerako tujja kukendeeza ssente zetukozesa mu kukola ki mu kugogola emyala kubanga tupevinze enguudo zaffe zonna. Olowooza ssente zino zoyogeddeko ez'omusolo ku mayumba zezigenda okumala okukola ekibuga okukituusa w'okyagala? Zisobolera ddala. Abantu basasula emisolo mingi nnyo ate egyo ngenda gikendeeza. Then bangi ababba emisolo bangi abagagga tebasasula misolo gy'amayumba nga kwe kulina ffe abamu abakulembeze. Naye nga singa buli omu asasula omusolo ne guba mutono kubanga omusolo gulina okubeera realistic. Omusolo gulina okubeera affordable era kyekimu ekisse bu business w'abantu natandika business emisolo giri too much omuntu abanga amangu ddala yakatandikawo business omutandikiriza ku misolo business nekola emyezi emeka renti ali waggulu business nekola emyezi 3 gyeyasasudde neggalawo oba ontegera bulungi genda wano mu kibuga ekibuga omuntu akiyingira myezi 3 ataddemu ssente n'aba nga taziggyemu ne renti tasobola mukola ki ne bamugoba mu kizimbe naye ng'ate
ekibuga business muzino kolera kati gogenda kola otya okutondawo emirimu oyina okuwa tax incentives eri abo abatandika businesses zikule ontegera mulungi nnyo kubanga zivaako omusolo gubeere mutono naye nga kukola ki business tegudde ewadde omuntu omulimu omuntu oyo atudde mu kaduuka ako mwali asobola okugula amata asobola okusasula taxi eguza amafuta ontegera bulungi negoloza tofunamu neggalawo notamanya nti gwofiiriddwa nze wenakolera consultative meeting eyo navumbula mu nakawa yange twaliwo abachina baali baleese factory ekola obutimba bw'ensiri nga baleeta material w'obutimba bw'ensiri obutimba bw'ensiri buno butuwonya ensiri okutuluma abantu babeere balamu. That's number one. Government kyefunamu ontegera bulungi naye ekyokubiri yali afunamu omusolo onfuna bulungi nnyo ng'erina abakozi beekozesa bali 5 abakozi bano basasula omusolo ontegera bulungi nnyo naye URA wennagendayo kubuuza nti why is this company closed nebanga twakulozinga twalina abakozi 5 government URA yasooka netukolako assessment netujjako omusolo gwa $8,000,000 buli container wayitawo kiseera kitono netujjako myezi 6 $1,10,000,000 wayitawo ezenze myezi 6 netuba nga twali tusula ku breaking even netuggalawo nembabuuza but we lost. We lost, the government of Uganda lost. Ningendo wa Commissioner General nemugamba are we doing business? Nena look mwagaddewo company yagaddewo ebadde ekozesa abakozi 5 nga abakozi bano balina abaana bebasomesa abakozi bano bagula sukaali abakozi bano bafuna omusaala abakozi bano basasula omusolo naye kakati mwagigaddewo n'obutima bw'ensi tebukyakolebwa abantu bafa malaria ontegera bulungi ani afiirwa n'agamba is that true nanteekako manager we tutambulenga naye tulabe nga business ezigenda okuggalawo ate teziggalawo balabe engeri gye bazikolaki gye bazikolera baziwa tax incentives bagenda mu parliament bagisaba you know that kind of arrangement kubanga Kampala nga economic hub etambulira ku medium small and medium enterprises kastabugwa economy egwa emirimu kibula kakati nze nga party ya kubanga manifesto mwana watu byonna byengenda okukola mbijja manifesto ennene eya party kona atambulira ne party newe n'abaseyeri mbuyinza nedda party eyo yegenda okubeera mu buyinza ekisookera ddala mu 2026 mbadde sikimanyi nedda badde tukimanyi party yegenda okubeera mu buyinza bannayuganda bana basazeewo bagenda kusalawo otolaba bigenda mu maaso yegenda okubeera mu buyinza naye njagala okutegeeza nti economic development and job creation is very very pertinent. Kakati nkugambye nti tulina okusupportinga local small businesses netuleeta maybe netubafunira obutale ndayiraga Katonda nze bwe natambulako neŋŋenda Germany nali noonya butale bw'abantu za kedi ezinene zi supermarkets zinene nono obutale nali nfunyeyo obwahane obw'omubisi gwaki ogw'enjuki kubanga omubisi gw'enjuki gwaffe gwandibadde gwa quality ennungi nnyo naye problem is the quantity teguliwo gumala ekyokubiri ogumu nga guli contaminated kubanga batwala sample ogumu mwana wattu
gwali gulimu omukka kubanga baba okola bawukoza mukka muliro mukka enjuki ziveewo bawukole kati netuguzuula naye nali ngezezzaako nanoonyako mu maketi y'amatooke ontegera bulungi nnyo amatooke agavundira wano mu butale getwalibwa ebweru kwegamba olina okukola partnerships olina okubeera osobola okukola partnerships n'ebibuga ebimu okulaba nti mukola ne exchange programs mu mbeera eno gye tulimu tulaba nnyo Kampala nga abakulembeze ministry side eno eya road mayor KCCA babeera mu ntalo buli kaseera ekifo ky'obwa road mayor kimanyiddwa nga ekyokusika omuguwa n'obukulembeze obulala mu Kampala ensonga eno ogenda gikwasaganya etyo okulaba nti kubanga bano abakulembeze abali mu Kampala abalala oba beetaaga okukola nabo bannakampala okubeera mu mbeera ennungi namuyita mu kuteeseganya ne muvaayo n'ekintu kimu ekiyamba bannakampala nga tiyamba mmwe ng'abakulembeze olowooza entalo zinaakuyamba singa naawe onaazonyigiramu nze kati kankubuulire nkozesa style bbiri nkozesa style ey'okuteesa yesooka eyoguguba neddako kuguguba osooka kuteesa ate pati yamwe tekkiririza mu kuteesa yekyasinga okukkiriza mu kuteesa yabigobagobadde ebyo nedda ssebo tuteesa ku ki nedda ssebo ekyokusookera ddala ngenda kuteesa ne pulezidenti wange Kyagulanyi kubanga yagenda okubeera pulezidenti era pulezidenti wange ajja kumpeereza benkola nabo abalungi nobana babi ate era omuntu tomulaga nti mu byotandikirawo olutalo bannakampala bajja kusalawo pulezidenti wange ajja kubeera n'abawabuzi abatonotono bamuwabule nti ono gwaweereza bali mu ezo ate alina ekizibu era ajja kutereeza